Mujebale bana Uganda bampita kamagu Tenge Chris Brown Kiwuka demuwa now kati Chris Brown atuse mu Uganda mbu byambu then ate waliwo Kiwuka ate waliwo Chris Brown ate waliwo Tenge kati obaana atwala analekani kati ate wali ayomba ate jealousy simanyi bichi simanyi bakoze bitya naye kambaleke mulabe video sigenda balwisa nnyo. Yeah, man! Big up. Kaboom! This is where I recorded my Tenge video. My Tenge. Hello, TikTok has a baby. Leero nina obusungu bungi njala kwogera ku muntu eyaleese simanyi Kiwuka. Bannayuganda tunaakomya ddi ettima mu nsi muno okitegeera bino ebintu bizo byapeninga mu Uganda oli n'atandika akayumba ka mobile money n'olaba omujega era alasa akayumba ka mobile money gy'oli ate talaba kifo ekyo nikijja akayumba ka mobile money oli aba atandika akakioski k'emmere n'oli najja ne yeeteesaawo. Bannayuganda munaakomya ddi ettima kitegeera kati ono alabye omwana atraininga Tenge bivuddeyo mbu simanyi Kiwuka kati bagambe ekintu kimu Mukama gwe yawadde n'ennume zizaala omukisa gw'omuntu gwo gwa mukisa gwa muntu. Bannayuganda mutaakomya emitima gyammwe mibi egy'obutaayagaliza okitegedde Tenge ensigo yategedde gwe genda okumanya mulekere ettima fo kye tubegatta ffena ne tupushinga Tenge wamu mutandise okukola agantu gammwe mbu Kiwuka simanyi ani okitegedde baga Uganda nenda abantu balina maaso manene gavaayo uli guba mukisa gwa muntu mukomye ettima bannayuganda. Tenge international icon yes star yasiga okutraininga mu nsi yonna mwagala temwagala mujjeewo agatima gamwagabi okitegedde mulekere emitima emibi. Hello, this is Banana from Africa. Thank you, I done the class in 90s. Got to put new dresses. Hello, this is Banana from Africa. Gwani? Kiwuka. Wow, this is Bango from Africa.